graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from as we await your blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you." Zaina kuzamwezi nga 22 September omwaka gwa 2007 drone ez'ebiseera ebyo wezawamba Ben Kiwanuka eyali ssaabalamuzi yali ya Prime Minister wa Uganda yasooka ne bamutta paka olwaleero talina malaalo. Tuli wano tumujjukira bamwogeddeko ebigambo birungi nnyo naye emyaka 50 egiyise era kikoze bulungi tine Chief Justice abaddewo nayogera ebigambo ebirungi nnyo ku Ben Kiwanuka naye emyaka 5 oluvannyuma lw'okutta Ben Kiwanuka bannayuganda bakyawambira olunaku lwaleero baturipotingira abalala babiri abawambiddwa olunaku lwaleero wayiseyo emyaka 50 naye Chief Justice owa Uganda akyakulembera judiciary etwala ba civilian ne bawoleza mu kooti ez'amagye olw'ebyobufuzi olw'endowooza yaabwe. Tukyalaba abantu abasibwa mu makomera ne bamala emyezi oba emyaka nga tebaleeteddwa mu kooti. Tukyalaba okuyisaamu olugaayu ekitongole ekiramuzi. Tukyalaba obwannakyemalira kyanaku nti emyaka 50 egiyise tulinga abatalina kituyise so nga tujjukira Ben Kiwanuka nga tuli wamu n'abakulembera Sigeddamuzi kansubire nti ekyo kinaabakwata ku mitima ne ku bwongo ne batunulira Uganda n'ebeera etya. Tunaaba tunyumya mbozi ezimu ssaabalamuzi aliwo olunaku lwaleero tunaaba tumusabira nga wayiseyo emyaka 50 tunaaba tumujjukira kuyimirira ku mazima oba kuyimirira ku bwa bulimba. Ben Kiwanuka bamutala kubanga yawabbeera teyagiwana mugwira naye nga lyali ddembere. Olunaku lwaleero ba MP babiri bali mu kkomera bamuwa bbeero n'ebirala bingi. Kansubire ebina abajjukiza amazima ge balina okutunuulira. That today 50 years after the abduction of the great Ben Kiwanuka, today it made 50 years since Ben Kiwanuka was abducted in the drones of those days. Unfortunately, as we remember Ben Kiwanuka today, still people are being abducted for their political beliefs. I am glad we were here with the Chief Justice of today, remembering the noble stand of Ben Kiwanuka. Ben Kiwanuka was abducted and killed for giving bail to a person, the constitutional right that that person had. That person was even breached, but Ben Kiwanuka stood for what was right. Today, 50 years later, the Chief Justice is overseeing a judicial system where members of parliament are in prison, denied bail, where civilians are being tried in a military court 50 years after the brutal arrest and murder of Ben Kiwanuka. So the more things change, is the more they remain the same. We hope that we who are living today are picking lessons and we live the memory of Ben Kiwanuka, not just coming here, praying, but lying to ourselves. We are living in even worse days where people are being abducted and killed. We hope this speaks to their conscience. Bye.